الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود في كل زمان الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شان جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصحابة والأولاد ونفذ حكمه في جميع العباد لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ibigambo bimpulidde njogera bikakasaawo Sheikh asooseewo byabadde akakasa era nebitwanjulira omulaba bwe tugenda okuggulawo atahdhiru min ashirk fena fena okubeera nga twewaza twekesa tweramira okubeera nga twewalira ddala shiriki washirku dhiddu tawhid shiriki kyekyenyume kya tawhid bw'okola shiriki oba omenyewo tawhid nga bwe tugenda okujja nga tumuteekulula mu miteeko gye egy'enjawulo ekyokulabirako kyetusinga okubeera nakyo buli musiraamu kyalina okubeera nga alwana okubeera nga kyatambuliramu kyekyokulabirako kya Khalilullah Nabiyuna Ibrahim alayhi salam. Nabi Ibrahim alayhi salam yasaba Allah subhanahu wa ta'ala mukwano gwa Allah nga nabbi ng'asinza Allah mu bwomu bwe yasaba Allah edduwa n'amugamba nti wajnubni wa baniya an na'buda al-asnam tuwabegwe Allah omulezi wange nkusaba onkingirize nze n'abaana bange okubeera nga tusinza amasanamu gava mu bimu oba gali wansi wa ebimu ku bika bya shiriki okusinza ebitali Allah. Nabbi wa Allah ayitibwa Ibrahim alayhi salam nga nabbi aweereddwa obubaka azadde bannabbi olw'okutya okungi kwe yalina ku shiriki teyeeyibaala nti anzoledde nze ndi musiraamu kati shiriki mwagazaaki maaso ga Allah asaba Allah rabbi ij'al hadha albalada amina wajnubni wa baniya an na'buda al-asnam nsaba Allah ofule ensi yaffe eno nga Makka nga ntebenkevu ate onkingirize nze n'abaana bange n'abazzukulu bonna bonna abali mu lunyiri lwange okubeera nga tusinza amasanamu. Kati ffenna abali wano oba olina okuteekayo nnyo obwongo okumanya shiriki kyeki ekintu omubaka wa Allah kye yali asaba Allah mukingirize ngoledde musiraamu. Okusoma shiriki tekitegeeza nti bw'oba omaze ofuuka omusiraamu tolina kumusoma. Oteekwa okumanya ekikyamu n'okyewala n'okumanya ekituufu n'okikolerako. N'otabeera na ndowooza nga ey'abantu abamu nga bo bagamba nti tebaagala kumanya ku bikyamu olwedde balina ebituufu.
era ne bwobeeranga omuntu yenayina amanye ebika by'emisota, omuntu yenayina amanye ebika by'emisota, bw'asanga omusota ogw'obusagwa aga guno tegulina buzibu, omanyanga guno gulina obuzibu, naye ogutalina busagwa aguleka n'atambula n'agenda. So nabwe kityo buli muntu ateekwa okubeera ng'amanyi shiriki era nga bintu ebitambulira mu bulamu bwe nga batandaba bimanya yeetuma neyeekubiriza okubeera ng'amanya shiriki oluvannyuma lw'okumanya tawhid. Si nabbi Ibrahim alayhi salam yekka shiriki. Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam sayyidul mursalin, nabbi waffe Muhammad sayyidul bashar imamul mursalin, ekitonde ekyasinze okubeera ekyekitiibwa mu baana b'Adamu bonna bonna. Yayogera ng'ali mu basahaba be abakyatusinze okutegeera eddiini eno, yaboogeramu n'abagamba nti akhwafu ma akhafu alaykum ashirku al-asghar, kyenkyasinze okubatiirira bano baali basahaba b'omubaka abakyasinze okumanya buti omubaka bwe yabasomesaamu bategeera obusiraamu okutusinga, naye awamu n'ekyo omubaka yabatiiririra abagamba yadde mmwe ekibiina ekyasinze okubeera ekirungi, mwe abakyasinze okubeera amateeka ga Allah, mwe abasinze okutegeera amateeka ga Allah gampadde ne mbaleetera. Ne akhwafu ma akhafu alaykum, kyenkyasinze okubatiirira ashirku al-asghar, eshiriki omutono. Nabiyullah sallallahu alayhi wa sallam atiisa basahaba, kati gwe nange abali mu mirembe egiyiseewo, abatali mu egyo emirembe omubaka gye yayogerako nti gye gyasukkuluma, gye gyali egyesinze okwekwata ku ddiini, ate nga nawano yali abatiisa shirku al-asghar, n'amwogerako ekigambo nti akhwafu ma akhafu alaykum. So shiriki nsonga y'amaanyi, buli muntu gy'ateekeddwa okubeera nga ateekako ennyo essira n'agimanya asobole okugyewala. Bw'atyo omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe yatutegeeza. Nabwe kityo mu bimu ku bika bya shiriki eby'enjawulo, era nga bwe tugambye mu kusooka nti shiriki kyekyennyuma ekya tawhid. Buli tawhid mu egyo emiteeko esatu gye tulabye, rububiya, uluhiya, asma wa sifat, bw'obyonoona oba ogudde mu shiriki, omunene oba omutono. Tugenda kutandika n'ekika ekisooka, ashirku rububiya. Shiriki akolebwa mu maanyi ga Allah, mu butonde bwa Allah ne ku buyinza bwa Allah. Obugurupu bungi mujja ssanga ababuze bangi nga bo bagamba nti eno ensi yatandikawo yokka. Yakeera ku makya waliwo ebiwuka ebyali bigiraawo ne bitandika okwegiraagira, ne bivaamu omuddo, ne bivaamu empewo. Ensi yeetondawo yokka. Eyinzikiriza kasita obeera nayo, oba omaze okukola tanziri, Allah omaze okumuggyako obuyinza bwe. Yagamba nti khalaqa sab'a samawat, yatonda amagulu 7, n'atonda ensi, atonze abantu, atonze ebimera, atonze buli kimu ekiri mu ggulu ne mu nsi. Bw'obeera n'enzikiriza ku mutima oba n'okifulumiza ku lulimi lwo, oba omaze okukola shiriki, ate oyo shiriki aba akufulumizza obusiraamu. Ntabe tubeere beegendereza. Okubeera omusiraamu tekitegeeza nti kati omaze okutuuka mu busiraamu, omaze okukolera ku tawhid, ti ne bw'okola shiriki obusiraamu bw'obusigaza.
omuteeko ogwokubiri era ogugwa mu kika kyekimu kwe kuteekawo bakatonda abasinzibwa nga si Allah. Wali tulabye nti ebitonde bya Allah n'obuyinza bwa Allah obikwasizza ekintu ekirala, obikwasizza nti waliwo ebiwuka ebyajja ne bitonda. Kati ate okuteekawo ebintu ebirala byosinza byewa ekitiibwa ng'obiwadde nti bye byatonda, oba omaze okumenyaawo tawhiidu rububiyya. Tegeka bulungi. Ekyokulabirako, waliyo abasajja abayitibwa abanasara oba abakristaayo, bo bagamba nti bakatonda bali basatu. Waliyo omwoyo, waliyo omwana, waliyo ne bataata. Ne baddira ebintu bisatu ne babiteeka mu kintu kimu. Mubuuza nti ani yatonda eggulu n'ensi? Katonda. Katonda aliwa? Yajja tufiiririra. Ani yasigala mu ggulu? Katonda. Bwe yavaayo ani ng'atamatama butamatami, ateesewo bakatonda abalala. Kibi nnyo okubeera ng'omusiraamu, oyinza okuba oli musiraamu naye ng'olina enzikiriza nti nabali abakristaayo okukkiriza kwabwe nti waliyo bakatonda basatu, nti nabo bali ku kituufu. Oba omaze okufuuka bo ng'obagoberedde mu ntegeera yaabwe n'enzikiriza yaabwe. Shiriki owokubiri oba omuteeko ogwokubiri, Allah subhanahu wa ta'ala alina amannya, ye yatonda eggulu. Naye waliyo kabira gy'osanga nga bagamba nti omuntu ekitonde ne bakiyita kabambaggulu, kye kyateekawo eggulu eryo. Ate ng'eggulu kitonde kya Allah, huwa al-khaliq. Allah ye yatonda. Kati bw'ofuna ekitonde kyonna kyonna ky'owa erinnya eryo ery'okutonda ng'ate erinnya lya Allah, oba omaze kukola ki? Oba omaze okukola shiriki. Ekyokulabirako ky'ebitendo bya Allah subhanahu wa ta'ala mu hadithi ez'enjawulo ne mu aya ez'enjawulo, Allah subhanahu wa ta'ala yeekakasaako nti alina ebitendo. Ekyokulabirako mu surati Taha, Allah yagamba nti Ar-Rahman ala al-arshi istawa, nti Allah subhanahu wa ta'ala atebenkedde ku namulondo ye. Okutebenkera buli omu akumanyi, ali waggulu atebenkedde ku namulondo ye. Bwe kakutanda n'okera ku makya n'ogamba nti alabika atebenkedde, oba nganze bwentebenkedde, oba atebenkedde bw'ati, oba otandise okukola tamthiir, otandise okufaananyiriza. Bw'owakanya nti Allah tatebenkedde ate oba owakanyizza, ojeemye. Ebitende bya Allah ebirala, Allah subhanahu wa ta'ala yeyogerako nti alina omukono. Allah subhanahu wa ta'ala yeyogerako nti alina ekyenyi. Tekakutandanga n'oddaawo n'otandika okukubamu obufaananyi, otandika okugamba nti ekyenyi kya Allah oba kifaanana bwe kiti, oba kifaanana nga kiri, oba kifaanana nga kino. Awo oba tawhiidul asmaa'i wa sifaati otandise okumwonoona. Ekituufu kye kiriwa okunyweza tawhiidi wo, nti ekitendo kyonna kyonna n'amannya Allah subhanahu wa ta'ala ge yeetenda nago, bye yeetenda nabyo ebitendo, n'amannya ge yeeyita, olina okugakkiriza nga bw'agakugambye. Nti Allah atebenkedde ku namulondo, atebenkedde, olina okukikkiriza nga bwe kikujjidde mu Qur'an ne mu kunyonyola kw'omubaka sallallahu alayhi wa sallam. So tulabye okufaananyiriza ebitonde bya Allah n'obifaananyiriza Allah omutonzi, okumenyawo oba okuwakanya amannya n'ebitendo bya Allah.
okusanga ekitonde ng'abamugobera ne bakabaka baabwe ne babatuuma amannya nga si gaabwe, mannya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Omuntu abeera nga bamutuuma kabaka, obwo obwakabaka bw'aba alina bubeera bukendeevu nnyo obwakabaka bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Era tekakutaana n'oddaawo n'ofaanaanyiriza obwakabaka bwa Allah, obwakabaka bw'ebitonde byonna. Walillahi al-asmaa'ul husna fad'uuhu biha. Allah akakasaawo mu surat al-A'raf nti amannya gonna gonna agasinga obujjuvu agatali bukendeevu bonna bonna ga Allah subhanahu wa ta'ala. Shiriki abasinga gwe basinga okutwalanga obutonde nga bakitwala nti basanga bajjajjaabwe ne bataata baabwe nga byebintu byebagoberera era byebakolerako. Eshirikul uluhiyya, shiriki agwa mu kugattako Allah mu kumusinza. Okusinza kyeki? Ekiyitibwa ibaada kyeki? Okusinza kyekyo buli kintu Allah kyayagala era kyasiima, bisobola okubeera ebigambo oba ebikolwa nga byeyolefu oba nga si byeyolefu. Bw'okimanya nti Allah subhanahu wa ta'ala bwe tubeera mu ssala tuvunnamira Allah subhanahu wa ta'ala nga tusaala, bw'ogenda n'ovunnamira ekitali Allah oba okoze okusinza naye ng'okusinza okukoledde ekitali Allah. Okusiiba, bw'okola okusiiba n'osiibira ekitali Allah, olina omuti gw'ogenzeeko eyo ku kyalo kyammwe ne bagamba nti ogwo omuti bw'ogendayo ne weeyama okusiiba wiiki, ekizibu ky'olina kigenda kuvaawo. Oba omaze okukola shiriki. Gusobola obutabeera muti, kusobola obutabeera kuvunnama, kusobola okubeera okusaddaaka nga bwe tugenda mu kusaddaaka. Osaddaasa embuzi, osaddaasa ente, osaddaasa ngamiya oba nkoko. Abamu bamanyi okubisaddaakira mu misingi nga bazimba, oba emmotoka. Okusaddaaka adhabuh, Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Allah yalagira omubaka we sallallahu alaihi wasallam bagambe nti mazima ddala okusaala kwange n'okusaddaaka kwange n'obulamu bwange n'okufa kwange byonna byonna bya Allah, la sharika la, era simugattako kintu kyonna kyonna mu kusinza. Eyo gyonna gyonna miteeko gya kusinza. Kati omuntu okufuba okulaba nga yeewala okugwa mu shirikul uluhiyya ateeka okubeera ng'amanyi emiteeko gy'okusinza egy'enjawulo. Bw'oba togimanyi, bw'ofuna ka chance ne bagamba nti fulan okuvunnama ku kabwe n'osaba abafu addua, n'obasaba essaala, oba n'osaba omuti, oba n'osaba amajinni, oba okoze shiriki. Oyinza okugasaba mu mbeera ez'enjawulo, okugeza al-isti'aana. Osobola okusaba obuyambi, genda ew'omusamizeewo n'omusaba obuyambi, oba n'ogenda ku lusozi oluliko ejjinja n'olisaba obuyambi likuyambeko oleme kugwa bibuuzo, likuyambeko oleme kutuusibwako babbi, oleme kufuna buzibu, likuyambeko owone obulwadde n'ebifaanako ebyo yabeera shiriki. Olw'ensonga nti ebyo tulina kubisaba Allah subhanahu wa ta'ala. Era Allah tunyumiza mu surat al-Jinn yagamba nti wa annahu, amajinni nga googera gamaze okusiramuka, gagamba nti wa annahu kana rijalun min al-ins ya'uduna birijalin min al-jinni
fazaduhum rahaqa, nti waliwo abantu mu basajja, waliwo abasajja nga abantu basabanga amajinni, amayembe oba emisambwa, babisabanga bibeerenga bibawo obukuumi. Abawarabu edda batuukanga nga bagenza okusuubula batambudde mu ngendo zaabwe, bwe batuukanga mu kitundu nga basaba, ayogera bwogezi nga talina na gwalaba, nti a'udhu bisayidi hadha alwadi min sufahai qaumihi, nsaba Allah onkingiriza obubi obuli mu babuyabuya baki bakulembera, amajini gakulembera agamaki agali safeeru. Basabanga amajini ago, naye Allah amajini we gamala okusiramuka, Allah subhanahu wa ta'ala natunyumiza nti gagamba nti waliyo abantu abajjanga ne batusaba okubawa obukuumi obwo, eyo isti'adha. Naye ate ffe twabongeranga bongezi kutya, kubanga ekintu kyonna kyonna ekimanya nti kikutya, amajini gatya abantu, babiyita mayembe, misambwa, bitya abantu. Naye bwe kikulaba ng'ozze ofukamidde weewombeese, naye kigambo ono bulijjo bwe ntya, ate kati ye yantya, naye kikwongera bwongezi ki, kikwongera kutya osobole okukomawo gye kiri, oddemu okisabe. Naye ekikolwa ekituufu ekirina okukolebwa kyekiriwa, kwe kubeera ng'omuntu asaba Allahu subhanahu wa ta'ala. Bwe bakugamba ne bajja ne bakuwa akakoola, ne bakugamba nti bw'otambula n'akakoola kano mu nsawo, oba akati oba akaddo, nti bw'onaatambula n'ogenda eyo gy'olaze, teri kintu kyonna kyonna kigenda kutuusaako buzibu, teri ddogo ligenda kukwata, teri babbi bagenda kutemula. Ne bw'onaabeera oli mu mmotoka togenda gwa kabenje, oba okutte kayinja oba kasubi oba kakoola, kitegeeza okakozeeko isti'adha, okateeseemu obukkiriza nti kagenda kutaasa akakoola, ate nga nako kakuze bukuzi keera ku makya, muti ne gukula oba omundu ne gukula bokka bokka, ate kakulaba gwe omuntu okakutte okalakala nako mukagenda kuwa obukuumi, tekalina bukuumi bwekagenda kuwa. Ebyonna byonna bigwa mu shiriku ow'okujeemera ibadaati za Allahu subhanahu wa ta'ala. Ekika kya shiriki omulala waliwo shirku taa, shiriki w'okubeera nga ogondera ebitonde. Ekyo nakyo kigwa mu shiriku uluhiyya. Njaga tubikwate mpola mpola. Wali obaddeko ku mulimu oba wali obaddeko gy'oli ne bakugamba ekintu nga Allah subhanahu wa ta'ala yakigaana, gwe ne weekwasa nti waliwo eyanzikiriza okukikola. Bakugambye osaale n'ogamba nti jjajja yaŋŋaana okusaala, ogondedde ekitonde n'ogaana okuteeka mu nkola ekyo Allah kye yakulagira. Tegerekese bulungi, okugaana okuteeka mu nkola ekyo Allah kye yakulagira olw'okubanga waliwo ekitonde ekikugaanye. Ekyasinze okubeera komoni abantu kyebamanyi gy'emiziro. Neddira mmamba nze sigirya, neddira nte nze sigirya. Lwaki togirya fulani? Omukulu w'ekika yatogaana, ye yakutonda. Naffe bajjajja be baatugamba, bajjajja bo be bakutonda b'ogondera. Gwe okugaana ekintu Allah, okugaana okulya ekintu Allah subhanahu wa ta'ala kye yakukkiriza okulya, olw'okubanga waliwo omukulu w'ekika, jjajjaawo oba ssengaawo oba eyakuza yaggaayo okukirya, oba omugondedde, oyo shiriki.
era sahaba w'omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam ayitibwa Adi bun Hatim yajje omubaka nga siramuka omubaka sallallahu alaihi wasallam kyava mugamba yali ayambadde omudaali ogwa gold omusalaba oba kibayita omudaali omubaka kyava mugamba nti gujjemu mu nsingo yo. Adi bwe yagenda mu maaso ng'ali kumpi n'omubaka yamuwuliriza ng'asoma surat Tawba paka we yatuuka ku aya egamba nti wa minan nas man yattakhidhu min duni llahi andada ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min duni llah. Ali ibn Hatim kyeyava agamba omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam nti ffe tetubasinza kuba omubaka aya etegeeza nti baatwala bakabona baabwe oba abakulembeze b'eddiini oba abasosodoti arubaba min dunillah ne batandika obatwalanga ebisinzibwa ne balekawo Allah subhanahu wa ta'ala. Sahaba omubaka agamba nabbi nti ffe tetubasinza. Omubaka kyeyava amubuuza owaaye gwe Adi abasajja abo b'ogamba nti mubasinzizza afala yuhalliluna alaysa yuhalliluna ma harrama Allah fatuhilluna, tebafuula ebyo ebintu Allah subhanahu wa ta'ala byafuula haram ne babifuula halali ne mubagoberera ne mukkiriza bye babagambye, n'ebyo Allah byafuula haram bo ne babifuula halali era ne musigala nga mubagoberera. Adi n'agamba nti bala bwe kityo bwe kiri. Era y'omu ku basahaba Allah subhanahu wa ta'ala byasaasira ne basiramuka radiyallahu anhu. So na bwe kityo okugondera ebitonde naye ng'embeera gy'obigondeddemu kuteeka mu nkola ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyeyagaana oba kulekayo okukola ekyo Allah kyeyakugamba okole oba okoze shiriki. Omuteeko omulala ashirku lmahabba, omukwano ogusukkiridde ogukuleetera okulekawo ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byakulagira n'okola ate ebyo byataakulagira. Ekyokulabirako omuntu okubeera ng'alina okwagala okungi ku masanamu ge oba abajulizi oba akati oba omuti n'atuuka n'okukaagala ennyo nga bw'alaba abamu basimba obuddodde ewaka nga bw'alaba omuntu ng'akasemberedde omukwano gw'akalinako ogusukkiridde ayinza n'okukyawa omuntu. Allah subhanahu wa ta'ala tugamba nti wa minan nas man yattakhidhu min duni llahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Mu bantu mulimu abaagala, mulimu abeetonderawo ebisinzibwa andada min duni llahi, naye okusinza okwo balina kukolera Allah. Okusinza ki? Allah kwe yali ategeeza okusinza okwokubeera nga ayagala ekintu ekyo omukwano ogusukkiridde ne kimuleetera n'okubeera nga amateeka g'omubaka, amateeka ga Allah agasembyayo ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala, n'akulembezaamu kyono oba n'akulembezaamu ekyekintu ekyo kyayagala ennyo, oba jjembe oba salamu oba jjajjaawe oba taata we n'ebifaanako bwe bityo. Era Allah subhanahu wa ta'ala atukubiriza mu ayati nyingi abazadde
singa batandika okuyita ne bakoola eri okugattako Allah fala tuti'uhuma togeza n'obagondera. Tegerekese bulungi ebyo ebimu ku bika bya shiriki omunene. Ebika byonna byonna byetuze tulaba byonna bifulumya omuntu mu busiraamu ng'ayambadde enkofiira ye, ng'ayambadde n'ekkanzu, nga bwakola n'adhikaari. Ng'ogenda n'osinza ejjinja oba ogenze mu bajulizi ng'ogenza okola adhikaari zo, n'osala n'esswala n'osala ne kabuliya ne baadiya, nga ne mu kugenda mu kusanamu eryo oba omujulizi oba kabuli gy'ogenzeeko, oba ng'ogenze wammwe empewo z'ekika zikufuweko zikwemikisa, akaddo kakwemikisa nga bw'okola n'adhikaari, kimanye nti oba obikola ofulumya eki obusiraamu. Twatandise tulaba nti nabbi Ibrahimu alayhi salaam nga yali nabbi nga mukwano gwa Allah, yasaba Allah amukingiriza okumugattako, n'omubaka n'atuuka n'okutiisa basahaba be okubeera nga bagattako Allah ne shirkul asghar. Era nga shirkul asghar omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam yabuuzibwa shirkul asghar kyeki, omubaka n'addamu nti arriya, kwe kukola omulimu kabanda be. Okukola omulimu kabanda be gwe guliwa okusinza Allah, kyakulabirako swala, okusiiba. Naye nga gwe ensonga lwaki osadde oyagadde banno bakulabe nti kati naawe osaala, kati osaddaaka, ate ng'olina kukola mulimu ng'okukola ku lwa Allah, ng'empeera ogisuubira wa Allahu subhanahu wa ta'ala. Okulayira ekitali Allah naye kigwa mu shiriki omutono. Ndayira mmange eyanzaala, ndayira okufiira mu kitooke kya gonja, ndayira okwebuuka, ndayira naye nga tolayidde eki? Tolayidde Allah oba tolayidde ebitendo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Okulayira okutuufu kwe kuliwa? Kwe kulayira Allah nti wallahi, oba nolayira walladhi nafsi biyadihi, ndayira oyo awalidde omwoyo gwange, oba nolayira nti wa rabbul Kaaba, oba nolayira nti wa rabbus samawati wal ard, oba billahi tallahi, awo nawonna oba olayidde Allah. Kuba omuntu wagamba nti walladhi nafsi biyadihi, ndayira oyo awalidde omwoyo gwange mu mukono gwe, kitegeeza nti Allah yawalidde ki? Omwoyo gwe. Naye bw'olayira okufiira mu kitooke kya gonja oba okwebuuka, oba olayidde ebitali Allah. Era n'omutego gwa shiriki omutono kwe kugamba nti masha Allah wa shi'ta, Allah bw'anaaba ayagadde naawe n'oyagala. Allah subhanahu wa ta'ala oba omuteese ku ddala lyerimu n'omuntu oyo gw'oba oyogera naye oba ekitonde ky'oba oyogera naye nakyo, oyabeera shiriki mutono. Shiriki omunene gwe twasise okwogerako ne shiriki omutono gwe tusembeyo okwogerako mbumpimpi. Shiriki omutono tafulumya busiraamu, wabula omuntu yenna yenna afa ng'alina shiriki omunene oba shiriki omutono, Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah tasonyiwa muntu yenna yenna atuusibwako okufa oba omwoyo gwe yabutuuse mu ddookooli ng'alina shiriki omunene oba omutono nga teyeenenya maaso ga Allah.
Allah tagenda kumusonyiwa. Bana Allah subhanahu wa ta'ala tasonyiwa muntu atusibwa kufanga ina shiriki ate fenna tetumanyi ndiro tugenda kufa. Tumanyi oluvanyuma lwa ssaawa obadde kikabbiri obadde kitegeeza nti buli kaseera olina okubeera nga weekubiriza mubanga obudde mu nsobi ya shiriki okubeera nga weenenya mu maaso ga Allah. Bw'oba togiguddeemu nga tonagigwamu oteekwa okubeera ng'osaba nnyo Allah subhanahu wa ta'ala akukingiriza okugwa mu shiriki. Kuba omuntu alina amazambi niwe gabeera manene, Allah bw'aba ayagadde ajja musonyiwa nga takoze tawuba. Bw'anaaba Allah ayagadde asobola okubeera nga amusosezza mu muliro n'amalayo akaseera oluvannyuma n'avaayo. Naye ate alina shiriki omunene ye waakubeera mu muliro waliyadhu billah. Amma shirkul asghar abamanyi baffe abamu bamuteekuula ne bagamba nti agwa mu kabair. Allah subhanahu wa ta'ala omuntu afudde nga alina shirkul asghar Allah asobola omuddiramu. Ate abalala ne bagamba nti shirkul asghar kasitoofa ng'omulina ebbanga likimala nti umuman aya etulaga nti la yakfir ayushraka bihi, yenna akoze shiriki kitegeeza emiteeko gyonna byonna Allah gigasse wamu, Allah tagenda kumusonyiwa. Okubeera ku ludda oluli seefu oteekwa okubeera nga weewaza eki shiriki omunene n'omutono nga wetumulabira. Ne tugenda kulaba ku emu ku bika ebitambulira mu shiriki omunene n'omutono, nga kintu kiri kimu, mulimu guli gumu naye gulimu shiriki omunene ate ne gubeeramu ne shiriki omutono. Omubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba inna ar-ruqqa wat-tama'ima wat-tiwala min ash-shirk. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti mazima ddala ar-ruqqa kyeki? Ruqqa kiva mu ruqya. Tulina ruqya waffe shar'iyya nga abamu aya ez'enjawulo ne ahadithi ez'enjawulo ng'omubaka we zitusomesa. Oyo ruqya ali mashuru' akkirizibwa ng'okozesezza adiya ezatusomesebwa mu Busiraamu ne adhkaari ez'enjawulo ezatusomesebwa omubaka wa Allah. Osabidde ku mazzi oba osabe busabiddwa ng'olinawo ng'ekirwadde oba olina ekikuluma mu mubiri n'okwatawo n'osaba, oyo ruqya akkirizibwa, talina buzibu. Naye ruqqa ali haramu asula omuntu mu shiriki yaliwa? Y'omuntu okukola okulaamiriza, n'akola okulaamiriza nga kujjuddemu okugatta ku Allah. Era abasajja abasinga okukola shiriki ewe babayita bakubi ba bitabo. Akuyita n'akubuuza erinnya lyo oba n'akuteerawo ekintu awo n'agamba gaagala amazzi tunulamu oyogere buli kyoyagala ogenda kifuna, oba n'agamba nti kwata wano, oba n'abaako obuntuntu bwakuwa n'agamba nti laamirizaako oba yogererako ebigambo bino bwebiti ne bwebiti, oba oyingidde mu shiriki. Dirwa abeera shiriki omunene, abeera shiriki omunene ng'okkiriza nti omusajja akantu kakuwadde oba akazinzezinze mu kipapula oba akazinzezinze mu kiki kyonna kyonna kyaba akuwadde, bw'obeera n'okukkiriza nti akantu ako kakuwadde kennyini ke kagenda okuwonya obuzibu bw'olina, oba bulwadde oba dogo oba babbi oba bisiraani n'ebyala ebifaanako bwe bityo, kasita obeera n'okukkiriza nti akantu kakuwadde ako kennyini kagenda okukugirawo ekyo ng'omaze n'okukalaamirizaako okwogereddeko ebigambo, oyo abeera shiriki munene.
era akafuwaza afulumya obusiraamu. Naye bw'obeera n'okukkiriza nti Allah agenda kukayisirizaako, kuba bamwe abasinga okukola shiriki oyo babeera mu bifaananyi bya busiraamu. Bw'obeera n'enzikiriza nti Allah agenda kukayisirizaako, oyo abeera shiriki mutono. Hadithi ebaddemu ebintu bisatu: arruqa watamaima. Tamaima kyeki oba tamaim zeyirizi. Yirizi kyekintu kayinza okubeera akaguwa oba akakomo nga kawuzi oba ka plasitiki oba ka kyuma, kasibibwa ku mukono oba okasibye mu nsingo oba okasibye ku kugulu oba okasibye ku kibegabega. Amakulu nti yirizi ekuweebwa n'obaako w'ogisiba, naye nga bw'obeera nayo egenda kukukuuma okuva eri obuzibu obugenda okutuukako. Obuzibu nga ki? Ekyokulabirako, omuntu asobola ojjambala ne bamugamba nti bw'oyambala akaguwa kano n'okasiba mu nsingo oba ku mukono, ekisone bwe kikufumita oba omusota ne bwe gukuluma, tosobola kufa era tosobola kutuusibwako buzibu bwonna. Bw'obeera n'okukkiriza nti akakomo ako ke weesibye, yirizi eyo gye weesibye, ogiteese ku mukono oba ku kugulu oba wonna w'ogiteese, nti yegenda okukuwonya okuva eri akabenje konna konna oba obuzibu bwonna bwonna bwe weetaasa, ekuwa obukuumi, oyo abeera shiriki munene. Era oba omaze okufuluma obusiraamu. Naye bw'obeera n'okukkiriza nti Allah subhanahu wa ta'ala agenda kuyisirizamu eyo yirizi, kwagenda oyisiriza akuwa obukuumi, naye nga naawe okimanyi bulungi nti eyo yirizi, oyo abeera shiriki mutono. Ekyokusatu omubaka kyayogerako wa tiwala. Tiwala kyeki? Gy'eminkuduulu oba okweraguza okubeera wakati w'abafumbo. Ayinza okubeera nga musajja obanga mukazi, n'akwata, abamu bamanyi okukwata ebintu ne babiteeka mu mmere. Bwe babeera bakyala abo bamanyi okukwata oba obukyafu ne babuteeka mu mmere ne babuliisa babba baabwe. Nga kyagendereramu ki? Omusajja abeere nga amwagala nnyo. Oli ayinza okugamba nti nze njagala bba wange anjagale, kati sikoze, siina muntu yenalina gwendoze. Lwaki omwana? Oba weeraguza olw'ensonga nti kiri mu buyinza bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Abamu tebakuba ku ekyo, balina ebintu bye bakwata ne babiteeka wansi wa pilo, wansi w'obuliri, ne babiteeka wansi yona yona gye babiteese, oba ne babiteeka mu mulyango ng'ayingira, nga kyagenderamu omwami we nti bw'anaayitawo n'alaba ekintu ekyo ajja kuba akoze eki? Omwami ajja kumwagala nnyo, abeere muganzi nnyo, abeere nga gwakulembeza. Era abakyala bangi abeeraguza mu mbeera eyo bagudde mu shiriki. Tiwala takoma bukomi kukuliisa bantu bikyafu. Waliyo emikolo egikolebwa mu bako, ne baliisa omuko ebintu ebikyafu nga kyebagendereramu mbu asobole okubeera nga ayagala nnyo muwala waabwe. Abamu tebakuba ku ekyo, ne banaaba obuddo, babuyita bukayaayaana, ne babuyita amannya ag'enjawulo, olusiiti, obutanga, balina amannya ge babituuma nti bw'okinaaba omwami aba akwagala nnyo era oba oyagalwa nnyo n'ebifaanako bwe bityo. Okona konna okweraguza Allah subhanahu, omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam yakwogerako. Omusajja asobola be bagamba nti okuteeka omuntu mu ccupa
okuteeka omuntu mu ccupa okona kubeera kweraguza yadde obeera toyira muntu gwoloze nti oyagadde gwe ebirungi bikuddire obeera omenyeza amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala ag'okubeera ng'omuteekamu obwesige bonna. Era ku hadithi endala yogera ku yirizi sahaba wa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayitibwa Hudhaifata bun al-Yaman yasanga omusajja ng'ayambadde akakomo min al-hadid naye ng'akakomo ako kamukuuma okuva eri omusujja. Waliwo omusujja ogutera okukwata amagumba ng'omuntu akankana emikono, amakulu nti omusujja gubeera mu muntu, naye naddala abakola emirimu nga gy'amaanyi n'agamba nti nze kano akantu buli wenkambala munnaye sifuna buzibu. Hudhaifa bun al-Yaman sahaba w'omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe yalaba omusajja ayambadde ekikabo ekityo yakamukutulako bukutuzi. Abaffe mmwe badda'iya ila shirk, abadda'iya ila tawhid, babakoolera tawhid. Bw'osanga omuntu ng'omwinako obuyinza, oli mukulu wa ssomero, olaba omwana omuzadde amuleese nga alina irizi, muzadde mubuuze lwaki bino omwana obimuteeseeko, era obalagire babeere nga bakola ki, nga babikutulawo. Obajjukize nga Hudhaifa bun al-Yaman yaga nti wama yu'minu aktharuhum billah illa wa hum mushrikun. Abasinga abakkiriza ne bagamba nti tuli basiraamu, tuli bakkiriza, naye nga basigalayo bagatta ku Allahu subhanahu wa ta'ala. Okujjako nga waliwo alina kyabuuza. La ilaha illa anta nastaghfiruka wa natuubu ilayk.